ffe twalya ne tunywa naye ng'amaze okuzukira bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu budde buli Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti oyo ye Mukama wa byonna, nammwe mumanyi enjigiriza eriwo mu Buyudaaya yasookera ddala mu Galilaaya. Okuva ku batisimu ya Yowaana gye yayigiriza, mumanyi Yesu ow'e Nazaaleeti nga Katonda bwe yamufuukako Mwoyo Mutuukirivu n'amaanyi. Mumanyi nga bwe yayita ng'agenda kolera bulungi abantu era ng'awonya bonna Sitaani be yali adobya kubanga Katonda yali naye. Ffe bajulizi b'ebyo bye yakola mu nsi ya Buyudaaya ne Nazaaleemu, gwe batanga bamuwanika ku muti. Katonda yamuzuukiza ku lunaku olwokusatu n'amuwa okweyoleka si buli muntu wabula Katonda be yali alondobye bakakase be bafa balya ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Yatulagira okuyigiriza n'abantu n'okukakasa nti ye Katonda gwe yasawo alamula abalamu n'abafu. Yewuuya balanzi bonna gwe bajjukira nti buli amukkiriza afuna ekisonyiwo ky'ebibi mu linnya lye. Luno lwe lunaku Mukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. Luno lwe lunaku Mukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. Weebaza Mukama kubanga mulungi, kubanga emirembe gyonna asaasira. Ennyumba ya Isirayiri egambe nti emirembe gyonna asaasira. Luno lwe lunaku Mukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. Ddyowo Mukama akoze eby'amaanyi, ddyowo Mukama ansitudde. Sijja kufa nja kulama, lirojja ebikolwa by'Omukama. Luno lwe lunaku Mukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. Ejjinja lye baasuulanga nga bazimba lye lyafuuka lukulwe mu nsonda. Ekyo Mukama ye yakikola, tukyewuunya
kukiraba. Luno lwe lunaku Mukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. Munoonye ebiri mu ggulu awali Kristo. Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolosi, omutwe ogwokusatu, ennyiriri olw'olubereberye okutuuka ku lwokuna. Abooluganda, oba mwazuukira ne Kristo, mufe ku bya waggulu eyo Kristo gy'ali, ng'atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda. Ebya waggulu bye bibawoomera, naye si bya ku nsi. Ndaba muli bafu, obulamu bwammwe babukweka ne Kristo mu Katonda. Kristo nno bw'alirabika, oyo obulamu bwammwe olwo nammwe ne mulabika wamu naye mu kitiibwa. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Bakristo mutende ekitambiro kya Pasika, akaliga kanunudde endiga, Kristo ataliiko musango, atabaganyisa aboonoonyi ne Kitaawe. Olumbe n'obulamu byalwana, bwezizingirire, omugabe w'obulamu eyafa, alamulanga mulamu. Tubuulire Mariya ky'olabye mu kkubo, entaana ya Kristo omulamu, nalabye n'ekitiibwa ky'azuukidde.
ssaako bamalayika bakakasisa ekiremba n'ebyambalo. Kristo essuubi lyange azuukidde mu Ggaliraaya. Tumanyi nga Kristo yazuukirira ddala mu bafu. Ayi Katonda omuwanguzi tusaasire. Amiina, Alleluia. Kristo Pasika yaffe bamutambira. Kale nno embaga tugirye mu Mukama. Alleluia. 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 Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowanna omutwe ogwa-2 olunya olusooka okutuuka ku 9. Ku lwaddirira Sabbato, Mariya Magdalena n'ajja amatulutulu enzikiza ng'ekyakutte, n'alaba ng'ejjinja liggiddwawo ku ntaana. N'adduka nako n'agenda eri Simooni Peetero n'eri omuyigiriza omulala Yesu gwe yali akanzisa, n'abagamba nti, Omukama mu ntaana bamuggyemu, ffe tumanyira gye bamutadde. Awo Peetero n'agenda n'omuyigiriza oli omulala ne balaga ku ntaana. Baagenda badduka bombi wamu, naye omuyigiriza oli omulala ye n'asinza Peetero embiro, n'amusooka okutuuka ku ntaana. Bwe yakutama n'alaba engoye nga zirekeddwawo, n'atayingira. Simooni Peetero n'atuuka ng'ajja amugoberera, n'ayingira mu ntaana, n'alaba engoye nga teziteekeddwawo, n'ekirembe ekyali ku mutwe gwe nga kiteekeddwamu n'engoye endala, naye nga kizingiddwa n'ekiteekebwa waakyo. N'omuyigiriza oli omulala yali asoose okutuuka ku ntaana, n'ayingira, n'alaba, n'akkiriza. Kubanga baali tebannamanya kiwandiiko ekigamba nti talema kuzuukira mu bafu. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye